mudarusi ng'eno kibayamba nnyo. Twebaza abayizi baffe bonna be tusoma nabo. Nze omuyizi asooka gwe namba 2. Tubeebaza be tusoma nabo ku WhatsApp, ku Facebook, ku ssimu n'ebiringa ebyo. Kigambo kikulu. Era tubeebaliza nnyo ddala. Tugwanga mu maanyi tugendera awo. Ekyo bwe kiggwa ne twebaza abateesiteesi ba puroguramu eno aba Thuraya Islam Media okuvaayo n'ekirowoozo ekifaanagana bweki okuŋŋaanya abavubuka abato. Omuvubuka omutwe Sheitaani emwagala nnyo olw'ebyo by'alina. Ali healthy 100%, talina sukaali, talina pressure, tewali joint n'emu ndwadde. Kyokka ebyo byennyini ate Sheitaani kweyita. Omuwala omuto omubalagavu alina kaskin, alina akanyiriro, ebitundu bye byonna bikyali 100%, tebinnakwatwako. Ate ebyo byennyini Sheitaani kweyitira n'emukozesa okujooga Allah tabaaraka wa taala. Kati balina okubuddaabudibwa n'okubajjukiza. Tugendako mu blog Maram, abayizi baffe tusoma nabo nga tebatulanga mu ddalasa zaffe ziri live. Tulina omusomi waffe w'ekitabo, otambulira mu kitabo. Naye nga sinagenda mu kitabo, ngenda bajjukiza ensonga emu. Omwoyo gwatondebwa mu kintu ekitamanyikiddwa okuggyako Allah yakimanyi. Omwoyo wayasalunaka ani ruh quli ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila. Kwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakubuuza ku mwoyo bagambe nti omwoyo ezo ensonga za mulezi wange Allah saawe bakumanya ku byo kujjako katini wama utitum min al-ilmi illa qalila. Wabula ate omubiri eno ennyama eno gye mulaba skeleton muscles ebyo bya mu ttaka byatondebwa mu ttaka. Kati kyenjagala wano kiseeko nnyo ebirowoozo ka underlining kateeke mu brackets. Omubiri guno gujjanjabibwa n'ebyo ebiva mu ttaka. Enjala bw'ekuluma era olya muwogo n'amatooke n'akawunga biva mu ki? Bw'olwala malaria, typhoid, mululuuza na kigagi biva mu ki? Mu ttaka. Kati obuzibu buli ku mwoyo. Omwoyo bwe gulwala gwo gulya bibaawa gye gwava. Gwava mu ggulu lwova Qur'an al-Karim. Omwoyo gulina kulya ebyo ebiva gye gwakola ki? Gye gwava. Kubanga nagwo gulwala amazambi, obukaba, obuseegu, eŋŋambo, twala tugende. Gulwala obwononefu, obugayaavu bw'essala, obugayaavu bw'okuleka essala. Qur'an al-Karim kubanga yeeva gye gwakola ki? Era tolabe guvaamu guzzibwayo gye gwava n'ennyama n'ekkirira mu kinnya gye yakola ki? Mu ttaka. Kati awo wali ka message akakulu akagamba nti abantu balabirira nnyo omubiri. Olya vakedo skin erabika bulungi, olya bogoya, melon, ate omwoyo ate omuki? Omwoyo oli mulungi nnyo mu kulya watermelon ofuna akasiso akati, era osanga oli ng'anyirira naye nga muvundu wa bigambo. Omwoyo muvundu, tegunyirira, nga gulina skin ejjudde rash, yafa kulabirira kasisiinika. Ate ekisinga okuba ekyebbeeyi kulabirira mwoyo. Omwoyo bwe guba omulamu skin neeba terabika bulungi, tukufunamu emigaso mingi. Abakyala aguze ebiziga bimaze mu maduuka naye talina wayinza kufumba kubanga omwoyo mufu. N'omusanga n'omulengera oga nti hanze nenfuna oyo mba mmaze, naye nga bamukuwadde mu wiiki tewera.
alabiridde nnyo olususu ne lulabika bulungi, n'alabirira bino ebyava mu ttaka byonna biriisa birabirira, neerabira nti n'omwoyo gulina okulya ne gulabika bulungi. Naliko lumu mu yali hijja nga mulimu abaana abawala babiri bazze kukola hijja batuke ku Kaaba basabe Allah abawa abaami. Era omudanga nti leka nkubulire imaamu buli kimu Allah yakimpa, ssente, amayumba, bikima, motoka, emotoka nzikyusanga bwe njagala. Naye omusajja gwentwalira kitange abuze. Kati nazze wano ku Kaaba kusaba muki musajja. Mba nkyamubuulira najja afuna koolo. Olwo yamukubira essimu ndowooza yamulese mu dduuka lye eno e Kampala. Allahu akbar walillahi alhamdu. Nawulira engeri gy'ayogera ne banne ne manya tazza kufuna musajja. Nga buli kigambo ekiva mu kamwa kyenkana Kampala. Era bwe yava ku ssimu ne mugamba nti olaba totidde nakutya mu maaso gange. Kino bibadde binsunguwa bino nabigenda bibeere mu dduuka lyange. Ne mugamba nti oba osobodde okubawo ebigambo ebyo ng'oli mu maaso gange ng'ate okimanyi ndi musomesawo ow'eddiini. Olwo ate bali aba bulijjo. Ne mugamba nti okyanoonya nnyo omusajja kubanga omwoyo gwe muvundu. Totya namu kukubawo gamba odene bweri. Ndowooza bali bamunyiiziza banne kubanga naye kisula bye bamugamba. Banne ku dduuka oleka baabina bye baatabula ne bamugyako waya. Igwe olinga kino kakati gundi gwe kiwala noba. Ne mugamba nti ebbanga ly'onoomala ng'okyasobola okuyisira ebigambo mu kamwa sooka ofe ku mwoyo gwo. Mulwadde muyi. Ekya sikiini wakimala tekyalina buzibu. Era abo nga be bangi ku mulembe guno. Omulengerawo kasikiini nga keeko yogerako naye. Kale era nga gwe mulamwa gwaffe gwe tugenda okutambuliramu. Katugende wa Sheikh Musa atwaleko mu kitabo kyaffe Bulughul Maram tugenda okutambulira leero. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. قال المصنف رحمه الله باب عشرة النساء. قال المصنف رحمه الله باب عشرة النساء. omulyango ogw'okulabirira omukyalo obulungi. Twalonze omulyango guno olw'ensonga nti abavubuka bonna abatudde wano abamu bakabuyingira. Ninawo mutabani wange twamuwolekedde wano namukazako sipedo. Twamuwolekedde wano ne tuleeta omukyala abalala bateekateeka. Tugenda kulaba butya bw'oyinza okuwangalamu n'omukyala ewaka. Ewaka ne wabeerawo ku ssanyu. Kano sooka okategere butegeezi yo formula. Omukyala nga tebannabawoowa olaba nga ye muntu gw'osinga okwetaaga mu bulamu bwo. Omwami nga tebannabawoowa gwe nnyabo olaba nti ye muntu gw'osinga okukola ki okwetaaga. Era oluusi ne shayitaani ebasendasenda n'ebasula mu nsobi. Naye olunaku lwe bamala okubawoowa bwe paapa shayitaani ng'eyingirawo nti waapi si oyo wapakuse. Wapakuse nnyo walonze bubi sayidi zombi. Ng'omukyala emugamba kale ne Dirisa yabaddewo. Dirisa asingako ku ono noli Ayubu. Kati Ayubu ye musajja akola newumula buli mwezi. N'omwami nga neyejja oli Lukiya yadde asinga ku ono. Bwe mumala okuwoowa shayitaani ng'etandika okubalaga ensobi nti wapakuse. Eyo ebeera shayitaani tokkirizanga. Kubanga shayitaani omulimu gwayo mugimu ku mirimu emikulu yufarriquuna bayina almar'i wa zawjihi. Kwawula bafumba babiri. Kwe kulaga nti wakoze ensobi. Ekikulu nange empapa nnyo. Ne mama yadde kale agamba nti twandituta oli omuwala oli oweeri. Era ne wantuta oweeri n'ekyo wandibadde era okifuna. Olumala okuwoowa ennaku 2-3 ng'eriteeka ekirowoozo. Ono alina A, B, C, D. Olubeerera ne bw'oliwoowa owookubiri bwe kigenda okuba. Ne bw'oliwoowa owookusatu bwe kigenda okuba. Olumala omuwoowa si yeye. Napakuse. Ekikulu nange empapa nnyo.
abamu ne beeteekako n'eŋŋombo nti nze abakazi bangwa kono, abamu bateekako nti nze abakazi bangwa kono, buli wengezaako ntomera. N'abakyala nabo ne bateekako nti abasajja bonna abazaala byovu. Temuli alina amagezi n'omu olwo azingiddemu n'ekitaawe naye musajja eyo shaitan. Kati mulyango guno bagenda tulaga Nabbi sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza ebiyinza okuba nga bitukuuma nga tuli babiri. Teweerabira nti awo owangalira ne mukyalawo yejjana yammwe ey'oku nsi tebyagenda bateeramu mirembe okuggyako mmwe mwembiri. Tebagitunda mu moolo, singa bali bagitunda, singa emmoolo ekola ssente ntya n'enkadde, emirembe mu bufumbo giba kubanga waliwo mu moolo gye bagitundamu, oba eri China Gwanju, nandibadde nange ngula tiketi nengenda e Gwanju ngule ku mirembe gy'omu bufumbo. Naye tekiriiyo, mwe babiri mwe mulina okulwana. Naye Allah atugamba nti waashiruhunna bilmaruf fa in karihtumuhunna فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف. omwami fuba nnyo okulaba nti obeeranga namba 10. ashiruhunna kiva mu ashara namba 10 kikozesebwa okutegeeza ekintu ekijjuvu mu lulimi Oluwarabu. Bali ne mu nnimi endala namba 10 kibuli omuntu ayambala shati namba 10 mu kisaawe. Olaba nga club omuntu ayambadde shati namba 10 yaba kagezi munyi wa club. Shati namba 10 kibuli omuntu ajambala era abamu bagireekana waawo ganti mumpe eyo nze tundeetera bizibu. Shati namba 10 mu kisaawe teyambalwa buli omu. Kagezi munyu asibukako enkwe za goolo yayambala ekyo nga yatandika okuluka olukwe nti obulutandikira ku olwo teruwoneka. Ne Allah akikozesa mu Qur'an nti waashiruhunna, fuba okulaba mwami gwe nga oweeyisa ng'oli mu mpisa enzijuvu nga namba 10 bwefaanana, so si 7. Oli ne bwakuwa emiyembe nga 9 omugabo ayongerako gumugibeere ijjule kubanga 10 enzijuvu. Naye weewuunye Allah afe atumanyi mu aya eno tuyalaga biki biraga nti wayisiza bulungi olw'ensonga nti tulina enjawukana za cultural differences. Culture kize ezimu. Ina mukwano gwange yawasa omukyala mu Liitiriya naye yaŋŋamba nti mwe mwesiimye nzija n'ebyennyanja n'emigaati nanzigulira nantunulira butunulizi kubanga Eriitiriya bo tebatikula mwami. N'ayitawo n'agenda n'abiteeka mu kitchen n'agira nankani ebyennyanja bijja kuvunda n'abisa mu firiza n'agira ki. Wano waffe Buganda emiga egibeerawo nkazi tantikkula ebintu bimenye nakutu ssente ne mugaguma buwatambala Baliitiriya ye kasakula oluggi ng'akutunuulira bw'oyingira ng'aluggulawo ng'akuwa salaamu adda wali mu ntebe ze kulaba ttivi. Ebyennyanja bw'otabijja mu kaveera bigenda vunda gwe n'omanya ezo ssente ezo ze nzikola. Buli culture erina ebyayo, buli culture ebyayo. Naye okubanga ewaka omwami alina okusinga okuteekamu obugumiikiriza nga bwe tugenda okulaba. Omwami alina kuba mugumiikiriza nnyo obufumbo okutambula kubanga biri ebitonde bye tuwangala nabyo oluusi bagenda ne baddako kolivansi mu nneeyisa naddayo mukindagatteni naddayo neyeeyisa ng'owakenda. Kati ate jjukira gwe kyasigadde ku yunivasite kiba kitegeeza gwe olina kugumiikiriza. Noddanga ebintu bwe yabikoze nogaa nti baŋŋamba omukyalo nalina diguli nti agirina yakoze bino yooyo. Gumiikiriza bw'anyiiga n'ayasaayasa buli kimu ate obusungu ne bumugwako nga mulina genda gwabibya gweoyo omuntu ava mutuufu oyo buli wananyiiga n'abyasa tulikola tunagwadde puloti tuve mu muzigo kubanga buli mwaka alina obyasa beebo gwolina okugumiikiriza ennyo. Omwami yenna ayinza okuwangala n'omukyala ewaka
kitegeeza kuyiwawo bugumiikiriza nga buliko ne zipulas, obugumiikiriza nga buliko ne zipulas. Ekitali ekyo tosobola kubeera naye. Baabu ishirati nisa, bamanyi batuwa omulyango mulamba ogutulaga butya bw'oyinza okukuumamu omukyala abeerewo. Ate Allah yatutonda nga tojja kubeerawo nga tomulina, era bw'okigezaako khilaf as-sunna, kyawukana n'amateeka g'obusiraamu. Ekyokubiri tugenda kuwa amannya. Omusajja omukulu atalina mukyala nga bakussako ku nsolo gye bayita endiga. Bw'owona endiga wamize, aleka alina emize emibi ekiro. Tetukukolera eki egy'emyaka n'ogono omukya. Tugenda kulaba abantu abo Allah yabatondera ng'olina okuba naye. Naye wakati mu bugubi shayitaani tebaagalawo. Yufarriquuna bayina al-mar'i wa zawji. Olubeerera n'akati n'ekigeza. Mukazi naziramu bw'ati, nze Ssemaka omulamba tampa na kitiibwa, nze omusajja omukulu bwe ensi yonna empa ekitiibwa, wallahi ne. Naye nga kati shayitaani yokeeka kugetereza n'obeera kwaka emyezi 2 agenze emikwano gye egitabitegeera. Omu omukazi bw'akuddamu bw'ati ogwokola otya, ezo mpina teke. Bwe tuba tubuulira abagenda okufumbirwa tubaga nti wenkana naye mu myaka tosobola kuwa nnyo magezi ku bya bufumbo kubanga mutegerera kyekimu. Gwenkana naye mu myaka akuwa eki byagenda okugamba naye by'omanyi. Alina okukuwa ku magezi ku by'obufumbo, alina okuba nga omuyita jjajja oba mukaddewo ng'akusinga at least 30 years mu maaso. Yayinza okukuwa ku magezi ku nsonga ze z'obufumbo. So si oli gwe musoma naye ku ssomero ku university gwe mukola naye wokumutegera naye wakoma muzibe naye kiggala kati ani ayamba munno. Onambuuze awo tewali linnya zituuge mu binnya gwe babuuza tawulira. Ono talaba ate ogwa mu binnya abuuza mu nekituuge mu binnya gwabuuza tawulira. Muzibe naani teri ayamba munne kubanga ono ayogera awulira naye talaba. Alaba ate tawulira. Kati mwegasse babiri oza obufumbo n'atambula akuwa amagezi naye talaba. Bwe weebuuzangako ensonga ze z'obufumbo alina okuba mu myaka gy'abajjajja. Emyaka nga 10 ago mu maaso go tayinza kukuwa magezi nti mugenda okuba omukazi. Tayinza kugamba mwana muwala nti omusajja musibire ebweru wayekwe bye byakumawo leeti musibire yasuleyo ku addemu amagezi. Tayinza kyogera kubanga ekyo kyonoona bufumbo. Yajja kuwa magezi amalungi. Kati wano wansi nabbi agenda kukoona ku zimu ku mpisa ze tuyisaako amaaso naye nga nkulu nnyo ewaka. Naam. Bismillahi rahmani rahim. An Abi Hurayrata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. حديث يجيبه أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس انزل خيبر السزا لنا كيلومتر زنغا 8 okuva Madina almost Kampala jinja natuukawo webazaale munyenye eno eya Abi Hurayra omu ku basomesa ba umma ab'ebbeeyi muyirimu atugamba nti nabbi abayigiriza sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti malunun ono agwengendo bagamba yakolimirwa Allah yamukolimira. Ekikolimo kyekisembayo okuba ekintu eky'omutawaana mu nsi muno ekikolimo kubanga mal'uunu kitegeeza afarudu min arrahma. Allah yamugoba mu kusaasira teri chance ne bw'asala essala zonna n'azimala neziramanza no more chance. Bamutazaamu era kyolaba Iblis mal'uun shayitaani gye bata Iblis yagobebwa. Ekigambo ekikolimo kugobebwa mu kusaasira kwa Allah. Ne bw'osaala n'osula ng'osaala n'osula ne Makka ku Kaaba nga w'osaalira emyaka egisigadde khalas mal'uun
ani agoba mu kusaasira nnyiniko Allah tabaraka wa taala. Ebikolimo biteekuliramu emiteeko esatu. Waliwo ekikolimo nga kiva wa Allah, laanahu llah nga watugaba mu Qur'an. Ne waliwo ekikolimo ekiva ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam, laana rasulullah, nabbi yakolimira bano. Ne wabirawo n'ebikolimo wakati waffe, gwe nkukolimidde jamaani, Mwamudu nkukolimidde jamaani. Kadija n'akolimira munne Hafisa. Ekikolimo ekiva ewa Allah, Allah yaba akugobye mu kusaasira kwe. Ekiva ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama, nabbi aba asaba Allah kibano wammanga bangobere mu kusaasirako. Naawe bw'ogamba nti Mwamudu nkukolimidde, oba osaba nti ayi Allah Mwamudu ono mungobere mu kusaasirako, naye edduwa si nyangu yakukkiriza kubanga nawe toyimiridde bulungi agisaba. Ebikolimo bya miteeko emeka? Esatu. Naye tokakutandanga n'okulimira munno kinene, tekakutandanga n'okulimira munno nga kukoze eki kyonna kyotasobola kusonyiwa kinene. Naye nabbi atuga nti mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Mu bimu ku biraga empisa embi, omwami nti si wa mpisa, kwe kugenda eri munne mu bifo ebitakkirizibwa. Era omuntu ayaba yakolimirwa fil haram. Mu darusa eno mulimu abantu bali below age. Tugenda kusabika abali below age bo baleme basigalaawo bategeere ekyo kyona bategedde. Abali above age bajagira ne message. Egoolo eno werako akatimba, muzimanye egoolo. Waliwo ogunywa mu katimba akato, bagibala eyo naye nga gukoona mu katimba era nekenyeenya. Era naawe wali akatimba waliwo akasawo akabyonanyewo, basambirayo omupiira. Waliwo layini esala bweti eraga nti ekisawo wano kiba kiweddeyo, era beizimane wanika kafulaga bwati musambidde bweru. Okumanya kati byasooka basaako ne kamera ne bagenda ne bakebera nti ekigere kyagusise bweru, golo nfu. Tebasambirwa mupiira wadde ate wafaanagana era waliraaniganye n'ekitabo. Ewal haramu okusambirayo omupiira guba guyise. Kati bano bakano kaseka kyate. Ezo mpisa mbi, era omwami afaanagana bw'ati azanyire omupiira mu kisaawe ekyo yagobebwa mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa taala. Naam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. عبد الله بن عباس مغاندة والنبي صلى الله عليه وسلم كشمانين النبي جينا مغاندة bamuzala bazalako anaako bazadde be, ye muto we ye mukulu we, byonna yeye byonna. Nabbi talina mukulu we, yalina ki? Muto we. Bazalako anaakamu naye yalina baganda be mu bataata abalala, yalina baganda be mu bataata abalala. Mu baganda be abamu mulimu Abdullah ibn Abbas radiyallahu, oyo nakinku mu irimi. Bamuzika eri Etaifa. Myezi ng'ebiri twabaddewo ku ntaana yo bamuzika bwe yateeka ekiggwa kye bwe yakimisizanga irimu, kubanga bwe yalaba fitina zisusse mu umma n'agenda Etaifa n'agumba eyo n'akolayo amadalasa g'amaanyi. Ensi n'ensi ng'ekulu mulukko ogenda Etaifa okusoma. Era alinayo masjidi bagita masjidi Ibn Abbas. Allah banga kusobozesezza n'ogenda mu umura, ogendanga n'ebitongole ebyobuvunaanyizibwa ebijja okutusa mu bifo ng'ebyo, kubanga olwo ebitongole ebikozi bya ssente
n'ebitongole ebiweereza ggwe nga byo bifa ku saaviisi zo ggwe. Kati genda mu bitongole bikuweereza so si ebikakasi ebisuubuzi. Bw'ogenda mu bitongole ebirina saaviisi ennungi onotuuka e Taifa waliyo irimu nnyingi, waliyo ebyokusoma bingi. E Taifa waliyo ebyokusoma nfofoolo, waliyo kugaziwa tufuna yini gyeri, waliyo masiri ya Addaasi naddu yawumulira nga bamukubye amayinja Addaasi najja n'amuyamba radiyallahu anhum. Waliyo ebyokusoma nfofoolo e Taifa. Waliwo kilometers nga almost 100 kilometers nawo natuukawo. Ate baana bange mbabuulire, okusoma irimu eno n'okiseseetula olina okuwangalirako mu bifo yakira. Kigambo kikulu. Noga nti eyo aya yakana byaliwa. Toddamu kufaanagana nga nti eyo baali Taifa n'eka. Kubanga mu bwongo tolinamu kantu. Naye bwe wotuuka ku sayiti ne bagamba nti wano oyakkira waliwo ABCD teyinza nakuddayo kuva mu mutwe. Era kyolaba abamanyi ba eno baali bakakongoliro bonna bagendanga ne bawangalirako e Makka ne Madiina. Bonna ba Imamu Bukhari, ba Imamu Shafii, ba Imamu Maliki, ba Imamu Abu Hanifa, ba Musilimu, bonna bavanga e Misiri, bavanga e Lebanoni, bavanga e Yemeni, bavanga e Uzbekisitaani, ne bagenda e Makka ne Madiina ne basooka bagumba eyo emyaka. Kategerekese bulungi? Kubanga otuukako mu bifo ne bavuga nti wano waliwo evidence. Ejjinja lyoliraba nti awo nabwe yali atudde sallallahu alaihi wasallam. Akasozi kano okalaba nti Abubakar kwe yali ayimiridde, entegeera efaanagana bwetyo n'obeerako ddala mu sayiti ewali ensonga kikweka ogaziwa ennyo. Naye ntwala omukisa guno bategeeza nti ebitongole ebitwala abantu mu hijja ne umura mulimu ebipakasi bya ssente nga balinga beeyisa nga batakisi. Kati tomala okusasula tokyali munne, bwagala bwakola naye nga tonnasasula twegayirira n'obeerayo n'ebitongole okusasula akulaba nti okyali kasomaawe wa bbeeyi. Okusonda ssente zigenda mu umura kikyakusaala, ssente nnyingi ate ozifunye ate ogenze mu komenti. Era bw'obanga osonda ssente ekitongole kyolaba nga kyekiseera kyekibeera ekituufu. Munange wano mu Afirika baatulimbalimba embwe sente ntonotono, sente ntonotono, noonya umula ye sente ntonotono, noonya umula ye sente ntonotono ng'omanya anoonya kumubba. Era bano tebaatumanyiiza mbu ebintu ebikadde bye birungi. Abazungu tebagula bikadde. Wane waffe n'ogula eggaali empya baga nti eyo si nnungi, genda mu bikadde. Baatumanyiiza bwe bati baatusiba obwongo. Wegenda wangaleko n'abasajja Abawarabu bagula bipya bo. Wane waffe baatukyusa buli kimu baakiwunziika, onagula bikadde ne bwe basitoovu waka oba paasi. Lwaki oguze nti bandiguze enkadde? Ebifaani mbi nnyo mwanange, kati mbakingula enkadde. Ebigambo byange baatusurikira ddala obwongo. N'anagenda mu hijja ne umura anoonya byaki bya layisi, kumbe biri expensive. Ngenda kukusigira ekifaananyi okubanga okolera mu paaka empya oba enkadde ng'osula mu mukono, okolera mu paaka enkadde osula mu mukono, n'omulala ng'akolera mu paaka enkadde ng'asula kaleerwe. Ani akozesa sente nnyingi? Awe mukono. Kati muwumula kyebatukola akugjako sente ntono wano mu hijja ne wumula n'akutwala nga kaaba eri mu paaka empya naye nga musula mu mukono. Oli n'akugjako sente nnyingi nga kaaba eri mu paaka empya naye ng'osulawo ku Baton Street otambuza na bigere. Kumbe ono gwe bazzeeko entono alina okusasulanga sente z'akatakisi okuva eri addeeni, agenda ovaayo nga naye asasudde ze ezimu n'oli akafaananyi okategere ng'asasudde ze ezimu n'aluwa. Kumbe ono ye bazimuggyako lumu
ng'ava mu biwayi nakkirira bye mbagamba nabikolamu emyaka 2 natandika obikolamu nga tebannakuzaala ne mbikolamu emyaka 20 ne nditayalinga kati ndi ritayadi ategedde bulungi naye kyenjagadde mu kifaananyi kino obanga ogenzeko mu umura gamba instructawo nti nga sinagenda Taifa njagala genda Taifa waliyo irimu y'amaanyi otukeko ku bifo ebyo historical sites kuliko ebyokusomerako bingi nnyo era oyongereko okumanyako biidhinihi tabaraka wa taala. Abdullah ibn Abbas ye gye yawangaalira aleta hadithi endala la yanzuru llah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan, Allah tagenda kutunula ku mwami eyagenda eri mwami munne oba eyagenda eri omukyala mu bifo ebitali bituufu, tagenda mutunulako ku yawmul qiyama olutunulako olw'ekisa omusaasira, kubanga ku yawmul qiyama Allah alina abantu bagenda okutunulako n'erisa ery'ekisa amutunulire agaye nti bambi yagezaako essala kale genda mu jjana. Wali abagenda okufuna ejjana lwa kisa ng'essala tina gyemulaza naye amutunuleko n'erisa ery'ekisa, tunulye ne mizaani bwefaanana yetannazara la yanzuru llah wala yanzuru llahu ilayhim wala yukallimuhum wala yuzakkihim wala hum adhabun alim, abogerako mu Qur'an al-Karim. Kati ensonga eyo yakwegendereza eno mu hadithi eno alaze ebikolwa eby'obufumo bw'ekikulu ekimu kabira min al-kaba'ir, zambi mazambi amanene era tebikkirizibwa, kabonero k'abantu ba muliro okutandika okusulika amagezi n'osiriwala n'oyita ne ku nsolo, kubanga ennume tegenda erinnume ginnayo etumira nantomere lutalo lwennyini nvira egikuba omutwe n'amayembe egijjewo naye gwe asinolaga nti ate otegedde weesulisa obwongo. Naam, barakallahu fikum. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا. حديثي يفقى أبي هريرة erimu ennyingo bbiri. Ennyingo esooka Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero weegendereze neiba. Neiba kigambo kikulu nnyo mu Busiraamu, okuyisa obulungi neibawo. Oba asoma ddiini ki, oba mutamiivu katamiira jjobyo, bw'Obusiraamu okakatibwako okubanga weyisa bulungi gy'ali, tomunakuwaza. Yenno bwe kisanga nga neibawo tasoma ddiini gy'osoma ate kisukka. Buli yenna de wano ng'onalina neibawo si musiraamu okakatibwako omuwagazisa busiraamu yeegomba eddiini yo gy'osoma. So siga nti banna abasiraamu kati nze nga nsomera eddiini eyo laba neiba byakola, oteekeddwa kumwagazisa bwagazisa. Waakiri gwe kumenyeka koowa yafuna emirembe neiba. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti wala yazaalu Jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Malaika Jibril
teyalekerawo kunkuutira neighbor nga buli wabaako byaleese baba baawukana Being made easier. fa ku neighbor wo buli we yajjanga n'obubaka ng'aleka amuyikuutira neighbor nabbi n'atuuka n'okulowooza nti oba wanajjawo etteeka nga bwe nfa neighbor nzikira yatuuka n'okulowooza nti kirabika neighbor w'omuntu ali musikiranga naye eryo etteeka teryajja neighbor banneighbor bano baawukana era balimu emiteeko esatu osobola okuba ne neighbor wo nga si musiraamu oyo alina haqqi egi haqqul jaay ovunaana omulaga haqqi rights ze zonna eza neighbor waliwo neighbor wo ng'ate musiraamu alina haqqi ebbiri alina haqqi y'okuba nti neighbor wo ne haqqi ye endala ey'oluganda lw'obusiraamu alina ezi alina eya neighbor n'ey'oluganda lwaki lw'obusiraamu waliyo neighbor wo ng'ate wa musaayi gwo oyo alina ssatu haqqul jaar wa haqqul islam wa haqqul qaraba neighbor wo omusiraamu munno ate mugatta famire alina ssatu zonna zikakatako okuba ng'oziraga kubanga mama wamwe ayinza okuba y'omu onombuuza nga abuuza neighbor wa bulijjo naye nno baana bankambabuulire ensonga ya neighbor etumenya nnyo naye nga neighbor obuntu bwe butini nnyo kambabuuze omuntu okugamba nti omuvubuka oyo ku kyalo kuno yakyasinze okuba n'entiisa omala genda nobasenera amazzi ku kyalo nobagololera engoye nobafumbira emmere kulamusa okulamusa kwe kusitulukako abaana bagamba nti oyo omuvubuka wampisa nnyo ku kyalo kye kulamusiza nnyabo kulamusiza ssebo kokako tolowooza nti yamala genda nayoza engoye nazigolola nasimula ennyumba nabasenera amazzi ngaewaani gyogenda naye ennamusayo feesi mu kaseera kebifaananira etya gestures z'okola ng'omulamuusa kwekuva ekigambo ekigaa nti omuvubuka bwaki omwana oyo omuwala waki wampisa kyokka ekyo teri kirala kubanga toyinza kujjawo ngenda naye nkusangayo ng'ozegolola ngoye egyo misinde kimanyi oyo naye ako kokka kulamusa allah abanga kuwadde akamotoka omuntu yenna nga kusingako emyaka tombuliza nga ku steeringi paakinga emmotoka fulumamu wetuli wakupaakinga mugezi kijja kusobola kukulamusa naye mpaakinga mu motoka naye kisebasaako akalabirwamu gwabuuza ali emyaka gya kitawe n'agira ati akakono oyo gw'omuzaala ebyo jjabikola bano abali wansi wo mu myaka b'osinga obukulu obwegirayo obugalo oti ku dirisa naye kasaba ng'akuyitako emyaka 5 plus va mu mmotoka mugambe tirinda kunfuna epaakingi ndyoke nkulamusi ezibadde empisa asaaka katiri najjayo olugalo lumu lwe lujjawo luti ndabiramu zonna za bulaaka oli nakwata akagalo kati kati ayagala tugeye mbwa mpisa nnyo ku kyalo eziriwaawo nziramu akusingako emyaka 5 plus tokakutandanga n'omubuuza ng'oli mu motoka yo gipaakinge gulawo oluggi fulumayo n'atuuka ddi gyendaga tewali buzibu ne bonookeerewa kasobola ngaokoze empisa naddala ku kyalo okowangaalira baneiba bo tobayitangako tulinayo neiba wa safaari wasaahibu biljambi oyo neiba wo allah amwogerako mu suratu nisa mu safaari otudde mu takisi tugenda kumalamu 3 hours 5 hours bus nyonyi oyo aba neiba wo ng'oggyeko bino tugenda bwayisaawo dakika 2 tufulume tugenda gindi awo kibuye naye tuvaamu tugenda waffe eryantonde 4 hours oyo neiba wo togeza n'ogula gonja nga tafunye oli ku muso gwa nnyamwe sikooti ye atunula nti musajja wa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wuuyo oyo aba musajja wa nabbi ng'ali akuba n'ennyama
gula ennyama mugale naye ofunayo omusitaawo funayo ekipa ya soda bwe baziba sente ezimala biveeko gumiikiriza siiba oyo neibawo safaari ng'erimu 2 hours plus tebamulyako ennyama wakiri amale kuga nti anze ndi bulungi naye oli mu kwemiiza kasoda oti etumira malusu nedda esi safaari yogera ku safaari ogera ku neibawo owa safaari neibawo owa safaari eki safaari okuba nogenda ebwaise esi safaari wasahibi biljambi yani asahibu fi safari fi safari kubanga mugenda kutula ekiseera kiwanvu naye nga golaba mu mpisa futukuba akawowo k'ennyama fetulyawo tuli kawowo kokka gwewumira wali kasoda kanyogoga femiro gitukaze bamalize naga nti nze ndi ku sunna za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziriwaawo neiba lwaki mu kitabo kino ekyobufumbo baleesemu neiba birina akakwate kamaanyi n'obufumbo neiba wayina akakwate kamaanyi wakaawo n'obufumbo bikwataganira wa ebiseera ebimu banneiba batawanya amaka ga bannaabwe banneiba batawanya amateeka amaka ga bannaabwe naye singa babawo enkolagana ennungi ng'eva ku ntobo ya mutima nga nnungi eyinza okiremesa ekyo naye olwokuba nti enkolagana mbi naye nkamwesasuze tuliraba naye nkankoleki onoga ku feesi akulaga kasimayiro naye mu mutima wange waliwo ekiraga nekikyava tugaa nti man kana yuminu billahi walyaumi alakhir fala yu'zi jarahu wastawsu binnisai khaira banaye okumanya omulirano gwagenda wala bw'aba asimba ekikomera nekirumako ewofuuti emu bbiri tumugaako kimenyayo naye bamuleke kiyingidde mu ttaka lyange wallahi poloti yange kakati ku Kampala kuno fuuti namba ya bbeeyi balina okimenyayo ne batunka n'ekikomera kya neiba just fuuti ki ne baita poliisi ne baita military buli omu n'akuira bajjena ababe nolaba saluti wezikaaba saluti kubanga buli mwalina mikwano gye nga bajjena nga kantu just kiki ekikomera kye kyalumye ewange fuuti ki tobikola mwana wange leka kulaga bukopi bwenkanidde awo muleke kubanga oluusi ekikomera tugenda okukiraba nti kyalumye eno nga kiwedde kiriko leba kirimu seminti wa bbeeyi kirimu singa bwe talina kizimba tumugana asesetula naye olidde ekimaze okuzimbibwa muleke eyo fuuti namba bagenda giteeka mu kibatu kyogende nayo mu ntaana wegenderezanga nnyo ettaka litumalamu ate nga tetuna gye tuliraza tulireka wa ebintu bibiri mu bulamu bwe obwegenderezanga nnyo ennyama n'ettaka ennyama ezo emboozi zaba ez'ennyama ezo allahu akbar walira zireeta n'ekikonde ku muzikiri ogenda obabuuza mufaaki nyama mwanange walabanga nga amaddu mangi ag'ennyama genda ku dduka ogule kilo 5 ogamba ajati azitokose ogyemu esaati otule mu ddiiro ozeebulizeemu okendeze ku maddu kibi nnyo omuntu okubirana n'ennyama ennyama eyo giraba n'ettaka mu bulamu bwe obyegenderezanga nnyo bireeta entalo bikyawaganya abantu bireeta okuttiŋŋana naye nga nnyama oba ttaka wastawusu binnisai khaira naye n'abakyala mufeeyo bayisa obulungi nabbi atukuutira sallallahu alaihi wasallama fa innahunna khuliqna min dala awo bwe mulaba baatondebwa mu lubiriizi tukimanyi nti nabbi adamu alaihi ssalaamu allah yamuteeka mu jjaana yasooka kubeerayo bwomu n'alaba nga awuubaala ekiwubalo nga kyaki kyamaanyi kwe kumulikisa omukyala kaawa n'amukolera kahawa ng'amugja mu lubiriizi we naye jjukira nti olubiriizi olubeerera lwakula lwewese tewali olubiriizi lutereevu
awo yali ategeeza nti abakyala baakula enneeyisa zaabwe n'empisa zaabwe bagwa nnyo mu nsobi, yasobya nnyo okusinga omwami. Ewaka awo omukyala yasinga okugwa mu nsobi, omwami ogugwe kuzigolola nazigumira. Kyavuga tugamba nti kholekena min dala, baatondebwa mu lubiriizi. Ate okulaba bwewese bwe luti teruyinza kuba lwadde lwa bisolo, ne bwosanga embuzi oba ensolo z'omutale, tewaliyo ekitonde ekirina lubiriizi nga luli straight bwe luti, zonna ziba zikoze eki. Kyategeeza mu kweweta enneeyisa zaabwe si nnungi, mistakes bakola nnyingi okusinga ku mwami. Kati ogugwo era wootegerera nti omwami ono alimu eddiini, asabru inda fitinati nisa, okugumiikiriza ng'omukyala mugoya. Ate buli wogezaako okusoma ku ddiini n'oginyikiza, ebigezo Allah bireetera mu bakyala, alabe bw'eddiini yo yeeyo. Buli yenna agezaako okusoma eddiini n'aginyikiza, Allah nga mugezesa na kiki na mukyala, ng'alyoka agoya ggwe ngadda ne mukati wali neewogoma. Olaba bagoya nnabbi wa Allah, kati gw'olimu wekineeza empale endabada. Omukyala ng'akimanyi nti oyo nabbi waani wa Allah, ayogera ne bamalayika naye ne bamukunya. Gwakunya akimanyi talina bugayaavu mu ssala, gwakunya akimanyi tagwa salatu layiri. Naye kati nze naawe ng'omukyala akimanyi olusi nesubuhi ekuyitako ng'otwotukumezze, olina nenakakaawa g'okukutakukuta naye ku mulimu abaweereza emmere byonna ekiguma zanda, akumanyi nga lwaki takunya ggwe, akumanyi n'obugayaavu we buli. Baakunyanga nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bakimanyi nti alina waalina bugayaavu naye nga bamukunya. Era ekifaananyi ekisinga okuba eky'amaanyi eri abaami mu kugumiikiriza abakyala tukijja ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuha nabiyyi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fataalayna umatti'ukunna wa utarrihkunna sarahan jamila. Mu aya eno Allah yali awuninga abakyala ba nabbi nga kisusse omukunya nga bamugoya, naye gwe bagoya agoyeka. Oyo agoyeka oyo ayogera malayika Jibuliiru agoyeka nga yatuddeko mu feesi ya malakul mawuti, n'agitwalira salaamu nemugaa nti alaykum salaam. Jibuliiru n'abuuza Jibuliiru, wayi oyo nga mukambwe nnyo, oyo ati yali ku byakufa. Department baseka bamwenyi eri ku mwenye. Oyo omugoye omusobola oyo baamugoyanga abakyala be. Balabako ku bakyala babakabaka abalala bambadde batonya mooli, ayambadde dress ekweyampaka eri, ayambadde zaabu. Kati bano naffe bba waffe wano ye kabaka waffe, fena kyatugulira zaabu ne golodi nakini feeza ne batandika omupa eka. Allah n'abanenya. Owayegwe nabbiga abakyala bo in kuntunna turidna alhayata ad-dunya, baagala bulamu bwa duniya buno, zaabu nezo dress ez'ebbeeyi eziyiikayiika ngenda zibawubate bagende n'ebyebbeeyi by'edduniya. Wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu fa inna ad-daara al-akhira, baba baagala Allah namubaka وإن كنتن تردن الحياة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبقى الله نمبكى نجانا في يوم القيامة بشمانين تلبيتي نقول دي باتك كدين بل بمكان فتقولي لي كلا جك بقى بالروم بشاري ونباتو نيفات فاش المبين بيبوي nga bamuli bubi Allah n'abanenya
n'abawooninga. Ffe tukaabya kajanja, tukaabya nabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala baamugoyako n'amala omwezi mulamba nga tasula waka, nga stress esusse nagera nafuna akafo waagwa abeera eyo ng'ajja n'asaza n'addayo neyebeereyo. Kati jjukira nti bakyala bannabbe bonna abasinga babba baabwe bajjeno ba umma Abubakari, Umaru, nga bawala bebabuuza ti nabbi yalagawa takyajjaka, mwamunyiiza. Owa Abubakari n'ambuuza, owa Umaru n'amubuuza, mwamunyiiza alina wayeogomyeko, naye nabbi waatuukira okudduka ewaka sallallahu alaihi wasallam kyakusaaga alina obugayavu mu saloni niye olaba adduse wa olwo ffe bannakunkunya eddanga ensera y'okumugugu ffe bagayavu mu sala, ffe bagayavu mu Quran, ffe tubuukabuuka n'obuwala obuweereza emmere ku mulimu, ffe tubuukabuuka n'obutusanze mu takisi, akawaliwo akali mu sumaketi awo entera okugula ebintu abuuse nako. Amakulu ffe tulina ensobi nnyingi, ate gy'okoma okubuukabuuka n'obuwalawala emirembe gye gikoma okuggwawo eka. Ako kamanye wastawusu binnisaa'i khayra, mukyala wo gw'olina eka muwe ekitiibwa. Omwami yenna ekiraga nti awa mukyala we ekitiibwa ku mulimu. Abakyala baakula nabo ku mulimu baba bakiraba. Ate awa mukyala we ekitiibwa tumulabira ku mulimu ng'abuukabuuka n'abo bali ku mulimu, tusaagasaaga nabo mu by'obuseegu. Kyokka nawe abayita bw'amuwaana ebitundu bye by'alina ku mubiri, kitegeeza nti tuyisiza bulungi mukyala weeka. Kituufu mu butonde bw'omwami yeegomba mangu neguma. Ffe Allah abaami yatukola ng'okwegomba kulinga amasanyalaze, olunyiga switch kitala ekola ki? Eyaka. Ate abakyala Allah n'abawa okwegomba kwabwe kulinga kwa hot plate. Hot plate bw'onyiga ng'emyuka etwala akabanga yetegereza naye ate bw'emala okuyiwawo omuliro ne bw'ojjako akategedda gyekoma okutwala akaseera ng'eneetera okuleeta omuliro, era gyekomya okutwala akaseera okugujjako. Ate tusobola okuba nti tulirya switch n'ogujjamu byebirimu. Era okuva wano ku masjidi we tuli okutuuka ku geeti ya university wali, omwami asooka okwegombawo abakyala 10 ne half a kilometer tewera, nga yeegombeddewo abakyala bameka. Ate ye omukyala awo tewalina bukyalabye, bonna be bamu abo. Naye ekyo Allah kikola kigenderedde kulaba bugumiikiriza bwe ku mateeka ge. Yakuteekamu okwegomba nga kuwennyuka emisinde kulinga amasanyalaze, alabe onoogumiikiriza kyenkana ki ku mateeka. Talina kyakwetaaza kirala, bwe butonde bwaffe. Ekyo kigenda ku buli omu, oba teeka w'amaanyi mu irimu, oba hafizul Qur'an yasaza ne talawiya wano Qur'an ewooma nnyo, ffe bamu. Naye wastawusu binnisaa'i khayra, omukyalo egwawo wanooteeka ekamwe ku kitiibwa. Ekamusaagasaaza mumala mu kitiibwa kye ng'ogwirana noono n'oli. Gumiikiriza era osobola okutendeka omutima gwo nga togwirana. Osobola okutrayininga omutima gwo nga togwirana. Ate ojja okumana okufuna emirembe. Buli lw'okendeeza okugwirana, emirembe nga gyeyongera. Buli lw'olabanga ng'emirembe olina mingi oyala gikendeeza, gwirana. Emirembe anti olina mingi oyala kugikendeezaako, tandika okukola ki? Okugwirana noono n'oli, oba osala ku mirembe gyo. Teri agwirana alina mirembe. Wastawusu binnisaa'i khayra, mukyala omuwa ekitiibwa. Abavubuka bamu alina omukyala we waka mu nnyumba, alina omuwala gwagwirana naye, amukubidde essimu boogera ebigambo bya mukwano, mukazi wattu atudde awo. Oli mutemu. Kati ye omukyala yeebuuza wano onkolawo ki? Muwe ku kitiibwa. Olaba ne obanga wamuwa wa halahali
tokkirizibwa kwogera ku ssimu njogera ya mukwano n'oweeri kubanga eno kingdom gy'olimu oba ogitabula toyinza kuba mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka n'omugamba nti Abazinga bw'amaanyi alwana omujuni muzira nnyo ovaawo basajja be bakumalawo obeera mu maaso ga Ssaabasajja olina okuwaana yekka teri kirala bw'ona ogende wa Kyabazinga owaana oli yekka teri kirala naye ffe tuli mikisinga wastawusu binnisaa'i khayra ekigambo ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazinga ebigambo bingi gy'okuma omuyisa obulungi naye agenda kuddizaamu ate buki bulungi naye obuzibu kutabula omukyalo walinga okuwa omukyala w'ekitiibwa kiringa kuba mupiira ku kisenge tekukuddira ate ekyewuunyisa amaanyi gudda n'amaanjiko okusinga gegagendeddeko amakulu bw'omuwa ekitiibwa 5% agendeza kuddiza 10%. Bw'omuwa 30% akumyawo 60 ng'ewaka wabeerawo emirembe. Mu bimu ku biraga nti omwami ayisa mukyala we bulungi kwe kumukwatirako bbaaga kumukwatirako nze neewuunya otambula otali mukyalawo ng'ate yasudde bbebi gw'okolako bw'omusajja atajjalaata okwo si kwe kutajjalaata ssebo nze bwe nsanga omwami ng'atambula ne mukyala we ng'asudde bbebi bwe mba nina sente nzimuwa kubanga bajjayo bulungi nnyo hadiisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam niyo omukyala ajjukira watu wa buyibuyi alina okikwatako nga tusula eri mu myalo manyiyo okubuuka myala naki alina okukwata ku buyibuyi alina bbaaga mulimu engoye za bebi alina bebi ate alina ne bbaaga eriyo omuli erirye bw'oli wali okutta essimu mu ngalo akutama akwate ku buyibuyi alina ne nikaabu akutamirwa mu maaso talaba nga tugamba nti mashaallah sahaba omulabye wuuyi mugyeeko bebi mugyeeko bbaaga tuli fenna totambulanga ne mukyalawo n'okkiriza akwate bebi situla mwekitiibwa abakyala bambejja tobula mu busiraamu go baliwo okuweebwa nga tonnaba kumukima wa kitaawe kitaawe yamuwa omala omukimayo gwogenda okukola ki nga tonnamujja eri taata yagula engatto yagula ensawo yagula hijaabu yamuwa transipooti ngendako mudala sampa transport kwa bw'omala omujjayo gabiza emikono gyo ye muki mumbejja naye ffe twagenda n'enkola ey'abazungu ekubiriza abaana abawala obatujjako batwale naye bannanga abasajja abo omanyi kye babala nno omwana ono omuwala ava ewaka agende mu hoteri atandika obbaweereza bamukwatirire tebabala kubanga abamuto ng'akyalabika bulungi tebaagala kyokka era tebakkirizayo bakuzeekuze emyaka nga gitambuddemu baagala 18 19 20 oyo ajje mu hoteri zino ez'ebbeeyi addemuli abaweereze kubanga balabika bulungi bamukwatekwateko ebifo bye batandika okukulira ng'emyaka gigizeegize ebifo bye tebikyalabika bulungi nga basuula ettale nga baleeta omulala ate munaye ne batulimba mbu ekyo kyekyebbeeyi naffe ne tukkiriza ekyo kyekyebbeeyi ekyo ne batulimbalimba obusiraamu buza omukyala emabega kakatiraba kakati bamugjeyo abaweereze bamutunulira ekikula kye batalazaze kubanga obutonde bw'omwami bw'atunulira omukyala ng'ayambadde obuntuntu mu butonde bwe alina ekyomezi ekijjawaawo newa talina kyayogedde newa talina kyakoze waliwo there is something oba kano kaseka nnyo kano kanyumirwa ebintuntu ebyo bitategerekeka buli kaseera ke kasooka okuseka tuli fenna ebigambo bitegerekese nga tumaliriza ensonga ezo tetukonyeeko
hadithi zikyatambulira ddala zikyagenda naye tetuyinza kuzimalayo insha allah. Tulizongerako omulundi oba oliawo omulala biawunihi tabaraka wataala. Katulabe obudakika obusigadde tubukozese mu al asila wal ajuiba. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiramulwa kitya oba wafumbirwanga maama takkiriza naye nga bagamba twakabimala ekyo. Abasotinga questions balina okubanga omukyala akkirizibwa okwogerezebwa abasajja abasukka mu babiri. Abasajja omwami takkirizibwa kwogereza mukyala ng'akimanyi nti waliwo amwogereza. Nabbi yakigaana, wala yakhutub ba'dukum ala khitbati akhihi, omu ku mmwe tayogerezanga nga munne tekwali. Naye waba tamanyi kikkirizibwa, kubanga era Fatima binti Qais radiyallahu anha bajjeno babiri bamwogereza, Abi Jahmi ne Muawiya, bajjeno ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama, bali basaabalwanyi namige, bayogereza omukyala omu nga tebamanyi. Kati ye omukyala akkirizibwa okwogereza abakyala abaami basukka ku omu ne bamwogereza. Ebbanga lyamala nga tannasalawo mu mutima gwe, bw'amala okusalawo nti njagendako n'ono alina obakisopinga. Bayinza n'okubeera abataano oba mukaaga, naye jjukira nti mwokwogereza mulimu obulabo. Obulabolabo omwami baawa omukyala ng'amwogereza, obusiraamu bubukubiriza. Bw'obanga olina omukyala gw'oyogereza mweyo ku bulabo, ate obulabo obusana ne bujja mu wayitiyo, okusinzira wayiti ya waleti. Waleti bw'ebanga mpanvumu n'obulabo bubeere buki buwanvumu. Naye waleti bw'ebanga nnyimpi teweekaka kukwata gy'otatuuka. Nziramu obulabolabo obutonebwa wakati w'abafumbo ababiri mu kaseera mu kwogereza, obusiraamu bwabukkiriza. Baabakyala ne bagufuula mugano kubbirako sente z'abasajja. Bafunayo abavubuka nga 3-4 nga bagyako buli sente, naye nga akimanyi nti alina gwagenda afumbirwako n'ogu agenda omutwala ali kata. Olw'okuba oli ali wala, bano we bali okumpi, kangira nja ku sente z'abaluwa, ekyo kiri haramu era tekikkirizibwa. Era baba bali awo ku wiikendi ku ssimu, gwe watugamba nti gwotwala Sumaya nti genda ku WhatsApp layo ebifaananyi, bali mu kumuwowa kati. Sajja atunga pressure zagala kumukuba ng'atabuka, ekyo kiri haramu. Omukyala bw'abanga tannakusalawo nti ngenda n'ono, atalina buzibwawo, ali ebyo byonna bye baleeta. Bw'amala okulonda bano bakutweko ku layini, abablockinge, tewali communication, tewali kiki. Naye ebbanga lyamala nga communication ekyali on, kiba kitegeeza waliwo enkwatagana. Naye waliwo eyaŋŋamba nti omwami omala omugamba nti munnange sijja kufumbirwa, ye mbw abamu bagaana n'asigala ng'ayagala kuteekawo communication. Ekyo kino buzibu bw'oba omaze omugamba nze sina programu naawe, programu yange erina muntu mulala, kyange sifaayo bezo sente twala. Ekyo tekitiisa. Naye obuzibu we buli kwe kubanga wabuteeka mu bitaala. Bannange, ensonga z'omukwano zitambulira mu mutima, tebamala gaguzanyirako batyo. Omutima kiyungo kya bulabe. Ensonga z'omukwano teziri mu magezi, si za brain. Era buli eryagezezaako ziteeka mu brain bimulema. Ensonga za mutima. Omuntu alina kyeki si mugabi wadde n'olunaku n'olu, abalina okusinga okutenda nti ogaba nnyo bebeweeka, si ffe ku muzikiti. Wootegerera nti oyo mugabi, ng'omukyala we yennyini yagambye ti Haji mugabi, oyo abaana beeka nga bakifulumiza eno wabbali jangu. Naye bajamaanyi bwe tulaba nga obeera bulyaza amaanyi, n'okwata abakozi ku mulimu n'obatwala mu restaurant
noga buli omu ali kyayagala mwatambudde n'omugagga ne bada n'osasula ng'eka waleseyo omutwalo ekyo ggono mujama ayodde abakozi bonna bayiye mu restaurant buli omu alye biri baleete wano ng'eka aleseyo omutwalo ogwo alina ttiimu y'abantu 8 kuliko breakfast kuliko lunch kuliko n'esapa bamaliza n'akugaa nti nze ndi musajja musalafu faala obwo buli azamaanya era nga ku mulimu bamutenda kiki obugabi bamutenda ekisa omugagga wuuyo omugagga omuto twega nti omunaku omuto wane waffe twasinga okuwa amannya nti omugagga omuto ekituufu tulina basaako ekigambo nti omunaku omuto ebyo bisookere wakaawo ezinaafikawo zobaolita ku mulimu abo nga nfofoolo bangi nnyo tuli nabo ezo bbiri muzimpe naye bbiri zonna muzireete wano ekyo si kibi naye eka wali watya sallatate nam Imam, assalamu alaikum warahmatullah. Esente z'akameeza zetufissa bwe nzikolamu bizinensi wandi esente ez'akameeza abakyala zetufissa bwe nzikolamu bizinensi oba ekintu kyonna mba ndidde haramu. ekisooka omukyala alina okufuna sente za mirundi 2 obanga ne mukyala we waka omuwaizize nga gyetaano gyoteeka mu nsawo zino zezowaka za mirundi emeka zino za waka zino zezizoteeka mu nsawo. Ekyokubiri wabanga muyiiya n'azigattagatta n'akolamu ekintu ekizimba famire tewali buzibu nga muyiiya n'agattagatta n'ayiiya oba olina gold ewaka kubanga ate abalala bazibaamu nga weziri mu bungi ndibuude naye kati yasobodde ozigattagatta n'azigyamu ekintu ekyomugaso ekyo si buli az'amaanyi bwazigula mu poloti ewaabwe nga tewali buzibu bwazigula mu poloti ewaabwe tewali buzibu kubanga era abaana bo b'omuzadde naye tebayinza bagoba ku poloti eyo. Lwaki obusiraamu tugamba nnyo okuwa omukyala ssente owa baana bo oba owa kiki byonna byagenda okukolamu tayinza bigobamu baana bo. Fe ku mulimu tugenda kujjukira era bwe zikuggwako ddayo tulabako fe tubali tukubalako ka ssente ate kakuweddeko. Ekikwesa omukyala ennyo ssente baana kubanga tayinza zibalyako. Taleka bulungi awo na obusiraamu busomesa oba butusomesa bukubiriza omwami okulabirira famire ye, naye nze maama yatulabirira taata takikola kiramulwa kiki ekyo? Ayinza okuba nga maama yalabirira nga kateni bukateni naye nga biva wa taata kubanga ekyo nakyo weekiri nga taata atalabika nnyo mu field naye nga funds zonna ziva wani wa taata ne zijja mu mikono gya maama. Then maama asobola okuba nga alabirira nga taata oluusi tayimiridde bulungi kubanga mu bulamu bibaawo bwe tuba tutambula mu bulamu oluusi ne zibula ntambula emyaka 2 nga zibuze ate ne zirabika myaka enyala ng'ebiri ate tewali buzibu naye nga taata yavunaanwa okuba nti alabirira kiwajibu kimukakatako kyabwatteeka. Maama bwaba akuttemu nakyo si kibi singa obaawo obwetaavu. Mwe mulowooza Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawasa naggagga Khadija radiyallahu anha, Khadija yavaayo mu bbangalo najja mu kasiisira nabbi wamala okuwasa naggagga naggwedda Khadija radiyallahu ate ndo fekiri wano twogera ku bugagga bwa Khadija tusaaga busaaga. Khadija yali mugagga ng'asobola n'okuwola gavumenti basasula abasirikale ate namala n'azibasonyiwa. Oyo abasaaga eyo China yebikola wano ezituwola ate nezikola ki yazisonyiwa ate batuzibiramu enguudo. Oli fetuwoza Khadija yali mugagga, Khadija tulisaaga busaazi yali mugagga muvumbu
naye nabbi wamala omuwowa sallallahu alaihi wasallam yava mu bangalo ye najja eri ku kazigo tekisoboka ekyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda n'azinga obukanzu bwe eri mu kazigo najja eno mu bangalo, obufumo ne bukola ki ne butambula. Naye lwakuba yali afunye omukyala, kati ebyo bitwogerako olwaleero mwana wange tobyesigulirako, bajja kukuvumaavuma osanga obugoye nga buli ku sheedi babutadde mu kibira ku sheedi awo. Oli yali mukyala nga manyi kyakola. Abaleero babalabirala mwe bali abatonotono bayinza okubeera n'embeera eziyinza okufaanaganamu n'eza Dija, naye ekisinga obulungi gwe pakasa sente zo okola ebibyo inshallah taala. Naam, ekibuzo ekisembayo ssebo. Imam, maze ebbanga lya myaka 3 nga nnoonya omwami nga nsaba Allah ampe omwami, naye yaleese basatu okusalawo okunnemye, nkole ntya? Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mulina okukimanya, puroguramu y'okuwasa okufuna omukyala oba okufuna omwami bwejja ate bajja bangi. Niwabeera mwana wa bulenzi ng'anoonya omukyala, basooka ne babula, bamala okufuna bw'ati ate n'afuna n'abaki n'abala n'omukyala waabeera. Niyo okulondako nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulondera nziramu. bw'obanga bazze basatu weyagala kulondako, salawo nabbi akulondere sallallahu alaihi wasallam. Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu, tunulira characters dini na mpisa. Ate gwe omwana omulenzi tunulira characters 3, era dini n'omukwano n'okuba nti bamanyi basobola okuzaala. Si bano nzaalayo kamu talala figa kufa, sawa. Nzaala kamu alinga muzungu, bwakuyamba ennyo bubiri terikagala. Nabbi agamba omukyala mutuufu w'okuwasa ow'eddiini ng'alina omukwano nga muzaazi. Tazawwaju alwaluda alwaduda, balina omukwano alwaluda nga bazaazi, alwaduda alwud gwe mukwano. Byebitendere teri yali avudde ku bitendo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam byatugamba mu kuwasa n'okufumbirwa okujjako nga jatonyeza eziga. Omwana omulenzi yenna ng'anoonya omukyala ng'afa figa alina okukaba ku maziga. Afa figa eziga lijja kutonya ku ttaaka nga teryakonye nako. Afa face madamu beautiful nga ye byatunuulira naga nti oyo nfa ngenda n'oyo, olina okukaba ku maziga. Abagamba ebyo mbagambisa experience, mbagambisa emyaka bye mbagamba mbisomyeko, theory mbirabyeko, practically. Kakati ddamu mpaganye kasituubuuka ku kya nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kunoonya omukyala, olina otonyeza eziga oba oyagala oba toyagala, nga teryakubye wadde oluyi. Era ye yatugamba sallallahu alaihi wasallam, tunkahu lmaru ali arubain, abantu babawasa batya kutunulira bino ebina. Yali tabisemba, yali alaga nsobi, yali alaga ensobi ezikolebwa nga tuwasa, nga tunoonya omukyala, nga tunoonya omwami. Mu kuwanoonya omukyala waliwo bafa beauty, obwo butwa. Waliwo batunulira emaali, okubonaabonera ofuuka omuddu, ofuuka eddala omuddu nga boosi omukyala. Waliyo abafa famire, taata wejje n'ow'amagye, kati ani anankwata kuwano mu ggwanga, basimu eki ne bawulira kabangali ng'ejjudde amagye, ogenda kubonaabonera bwerereke. Ekyokuna kisembayo mu nnamba 4, waliyo abatunulira eddiini. Bwe yali amaliriza n'aga nti byonna byonna teeka mu kasasiro, essira lisimbe ku ddiini. Faru bidhaati ddiini. Biri byo biveeko. Kuli kubonaabona. Essira lisimbe ku ki? Saidi zonna yakulembeza ddiini. Byose temuli makulu.
ate nno bannange beauty mbi nnyo kubanga beauty eyo kyuka mu byonna byonna ekisooka okumalawo beauty kuddingana mutunulako buli omutunulako ennyo beauty efa ate tojaggana mutunulako kabenga ne mubalagava atya buli woddingana omutunuulira beauty ekola ki efa ate eddiini yo tekendeera kakati tunawangala tutya nga tunula ku kisenge anti beauty ereme kola ki omulaba kati nti ali beautiful kubanga akuli wala omulaba nti ali beautiful omulaba bwa lumu naye kati akusembeza nga omulaba nnyo toddayo nagiraba ate kati abali eri bagirina omulaba mbw alina figa kubanga akuliwa wala olwawo okumulaba kati asemberawo nteddayo kulabika naye eddiini tekyuka tulaba mu famire za bbeeyi balina sente na biki gwegeza omugyeyo olabe ogenda ogerawo oti nga bakodo bazibu aga nti genfuna muwala wa haaji oyo ajja kungulira emmotoka ajja kumpa sente ajja nga bamukuwa ogenda okukebera nga teri wadde sente etuuka gy'oli era ensonga lwaki baga nti abaana abawala abava mu famire engagga tebafumba kumbe nammwe muba temukinye muba mukinye sente za haaji kati banaabirayo batya mu bufumbo tamwagala nga nako n'olunaku n'olwo ye yabuuza oyo haaji nentwala muwala we mba nfunye oluseke olunuuna sente luti ate abo tebagaba wadde ekikuumi omala biseera katokakana nga omusuddewo nga mukazi wattu abeerawo ngaera naye alenge wawawo mulala amulaba nti muwahaaji gundi oyo mugagga nga naye era naye amutwalamu wiiki 2-3 nga naye afi yeŋŋomba ega nti abaana babagagga tebafumba kubanga nammwe temubaagala mwagala sente z'abataata baabwe n'omwana omuwala w'ekityo abasajja 3 bonna banjogereza si bwe kiri tunulira kya nabbi sallallahu alaihi wasallam tunulira ddiini na mpisa birala biveeko oyo ye general manager wa kampani gundi kitegeeza sente nnyingi oyo batugamba nti taata yali mugagga baali bagagga nnyo balina amataka balina ne zaakeedi ebyo si bye bituufu nnyabo kubanga buli waabanga alina sente nga talina ddiini sente zimuwaga okujooga gwe nnyabo sente zimuwaga okujooga gwe nnyabo naabanga alina abazanya friendly matches bangi ng'ate sibasayininge ekyobulabe ekiri mu kuba nti omwana omuwala yagenda n'omwami wa sente nnyingi nga talina ddiini bajabe abaana bajabe bangi ng'ate bwe tebasiba contract tebasayininga mujjawo yenna nga teyasayininga contract aba muzibu wakulwana naye anti agenda kuba game n'agenda olw'omujjawo gwejjukira wasayininga tolina gy'olaaga club yakusayininga okubira kilabu egi toyinza kwambala mujozi gwa Arsenal ng'oli wa Man U oleeta bizibu naye oliye alyawo masinale ajja n'agwambala n'aguzanyiramu n'agenda mukyuba ali awo kati mukazi wattu muwala waffe nga tandika okulwala omutwe ng'abeera stress ali awo kikiyo musajja mwende nfe omutima ngenda kwabika musajja mwende sente zimusindiikiriza ne bali abamulaba nazo beetaaga ozikima ate ne bajja zisimira bwereere balina okuba nga bateeka something ku table kati okumaliriza nga gwoyabika omutima tugenda okumaliriza nga muwala waffe talina mirembe gye twamugaba ffe twafa sente esente tezirina makulu eddiini kyekikulu maliriza nga mbategeeza nti omukyala waaba alina eddiini n'obeera mwavu akufuula ng'omugagga n'olabika nti oli mugagga omukyala alina eddiini odde waka ng'olinamu 15,000 ennyaniriza yokka n'obanga akumewo n'akakadde mu nsawo naye ng'olina 10,000 ate omukyala atalina ddiini odda n'obukadde 3 nga bubwo ku mulyango kwennyini n'akufulawo lukebe ebivumu byokka byakwaniriza nabyo n'ogwa mu nnyanja y'ebirowoozo ne weerabira nti olinamu ne miliyoni 3 ziizo ng'ogudde mu nnyanja y'ebirowoozo ye nabbi kyava asimba essira kuki ku ddiini era mumaliriza mbagamba buli yenna eyali awasiza omukyala oba yali afumbiddwa omwami
n'ava ku bya nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yasongako atonyesezza eziga. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. في عزيزا يوم مقدم الشيخ إمام سليمان أحمد شيبني تبع الله سبحانه وتعالى akongera elimu era oyongere okugasa ummeeno. Mukkirize nyongezeeko okubeera nga neeyanzamu abayizi. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Kyataaganya mukko naye alhamdulillah musobodde okuba nti we mubaddewo era ne tugattako okubaliisa kalansi ng'obudde buyise. N'erero byonna mubigumidde. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala abasasulamu ekisingayo obulungi. Allahumma amin. Nga tumaliriza olunaku olwaleero biidinillah inshallahu ta'ala. Saba mukkirize bakadde baffe ate nga basponsa baffe abaddalusa eno abawel travel batuwadde obuntu buno obwammwe naddala ababaddewo mu ddalusu yaffe ey'olunaku olwaleero. So tugenda kusaba mukadde waffe Imam Sheyune afune banamukisa abatonotono yamanyi wajja okubeera nga abawa baana ababuuza ekibuuzo oba naakuwanga omulabikidde bulungi kiri eriye insha Allah. Then oluvannyuma lwa programu eno nja kubeera nga mbategeeza ekiddako insha Allahu ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Kakati abakama bange bangambye mbuuzeeyo ebibuuzo obwedda nga mubimbuuza. Njagala amannya g'omwana omuwala omukulu mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam. Sigambye fasibon omwana omuwala omukulu mu famire ya nabbi sallallahu alaihi wasallam amannya ge. Abange famire tetugimanyi. Abahafizi b'Quran tebakkirizibwa bamasheikh. Oyo muwe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Shehi Hadija ne bwe mbangudde kiyisabo kampi. Tugenda kumuwa naye ng'akagudde. Tugenze n'okusaba kwe oyo tubamuwa muzindalo oyo. Tubamu omuzindalo agambye Khadija tugambe baana omwana omukulu mu maka so omukyala. Nze nsongamu teeka wali omuzindalo bannange fasi family tugimanyi nga kyannaku oyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Sheikh Bamwita Fatuna. Leta wano ono aina bugali gala bingi. Bamwita Fatima. Fatima si yeye. Oyo. Zainab. Wanji? Zainab. Kakati olw'okuba amanyi bagenda kuwugera gonna bamaleyo nze neerondereko bansalidde amagezi ate kikivuddeko kubanga bagenda kwogera gaggweyo nze nondeko. Oyo bamuwe omwana omuwala bwe yasooka okuzaala sallallahu alaihi wasallama ye Zainab era gwolaba yali muganzi nnyo oyo gwolaba mu makaago. Omulenzi ye fasiboniwe Kasimu naye ate abawala yasooka okuzaala Zainab. Omumbejja Zainab ye mwana omuwala nabbi gwe yasooka okuzaala mu maka ge sallallahu alaihi wasallam. Ekibuzo ekiddako mu famire eyo fasi famire mulimu Bazainabu bataatu njagala amanya gaabwe. Bengamba fasi famire ntegeeza famire ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njagala amanya gaabwe bonna Bazainabu abataatu. Oluzungu abatuze tebaliimu bamasheekhe tumanyi nankaniiba. Leeta wano
bannange waba wandise nga hafizu nga munganga nti hafizul Qur'an teeka wano omuzindalo oyo bamuwadde ekitabo kye na abakyala babadde ki temuleetera bizibu mwanange Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam mulimu Fatuma Zainab ne Umu bakuganye gwe banno baganye qualification zo nyingi nnyo baziganye teeka wano waliwo abadde awanise omukono banne ne bagana mbu qualifications nyingi ali overqualified tetwetaka nnyo nyingi nnyo wano Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Zainabu binti Khuzaima mukyala Zainabu binti Jahshi naye mukyala ne Zainabu binti Rasulillahi sallallahu bamuwe abo bazzaina bali basatu batabula abantu omu yali mwana we ababiri nga bakyala be Zainab binti Jahsh Zainab binti Khuzaima abo bakyala ne Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako kayize nti mu family ya Nabi first family mwali mba Zainab ameka kuliko omu muwala we ababiri baki mpa amanya g'omukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam eyali abasinga obubalagavu kyandibadde kigenda eri mu bakyala naye maama tuwa amanya g'omukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam eyali abasinga obuki obubalagavu naye ne batamanyi oyo nedda bahafiza tebakkirizibwa ojafuna bahafiza tebakkirizibwa kubanga qualification zaabwe ziba nyingi nnyo okusinziira ku ssomero lye twagala wandi Salamu alaikum warahmatullahi Hadija radiyallahu anha omulala batuwa omulala wandi omukisa guli gumu gwe tubongedde bwe guggwako nga tubavaako bamuyitani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bamuyita Maria al-Biyu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam bali omuyita Sofiya binti Huyai bali omuyitani bamuddiza omuzindalo oyo bali omuyita Sofiya binti Huyai bamuwe Safiya binti Huyai Safiya Safiya binti Huyai yali Madam Beautiful nga ya Allah yamwa beauty nga bakira era bamweraliikiriranga bakyala banne nga balowooza ayinza okumalawo omusajja naye yali mumbejja tato yali kingi yali mukyala mumbejja kuba kitawe yali kingi eyo mu Bayudaaya yali mukyala mu Yudaaya radiyallahu anha ekibuzo kanyongereyo bibiri awo najja yajja okumalawo kalenda ebibuzo naye kati sigala mu zooni eyo abo tebalina bakiikire mu paliamenti awo wonna kati eno tulekere awo tulondeke njagalayo amanya g'abaana ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam babiri abaazikibwa e Madiina gabaawo tuwe amanya g'abaana ba Nabbi babiri nga baazikibwa mu Madiina mu kibuga ky'e Madiina gye yabaziika njagala amanya abiri abaana ba Nabbi abalenzi abaazikibwa e Madiina babiri sinankwogerawo abalenzi babawala ngambye abaana ba Nabbi babiri abaana ba Nabbi babiri we yenna ali awo Kasimu Abdallah
ne agende Kasim Abdallah Kasim ne Fatuma omuzine bagwo omulala wetubamu kalenda omulala awali awo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nedda otakkirizibwa ekyamuwe kitakkirizibwa ewabiraali awali bahafizi beereeri niyo olinga siyafiza abadde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Gena maaso Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ne Fatima webamuwe binti Muhammad. Kasimu bamuzika Makka n'Abdallah kubanga abo baana ba Nabbi baafa tebanaweza na myaka 2 bwafa buto before 2 years. Kasim fasiboni wa Nabbi yafa mangu na tebanana kusenguka abaana ba Dija baafa bato. Abaana ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abalenzi tewali yaweza myaka 2 ya bukulu. Eyo formula gikwata yazala abalenzi batatu Qasim ne Budala ne Bulayini ne Bulayini Lapsibon Qasim ye fasi ne bonna teri yaweza myaka emeka 2 ya bukulu ku nsi. Abalenzi bafama abawala be baakula ne bafumbirwa bonna abana niyo obulenzi bwonna bwafa buki. Omwana atoneza myaka 2 ababebi tamanyina biriwo batamanana na batege abaana yabamujjako mangu Allah tabaraka wa taala. Kale ebibuuzo katubikomyawo. Sigale mu Royal Family batugendeko mu fikhi kakongoliro tugendeko mu fikhi kakongoliro. Kale amazzi gamugwako ng'afuna wuzu ng'abuzaayo okugulu kumu akola atya? Olwenta fikhi kakongoliro yali afuna wuzu amazzi ne gamugwako ng'abuzaayo okugulu kumu. Sagala bahafizi wegendereze nnyo bahafizi Qur'ani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Abazze gagize alaweddewo asomeddwa awewe w'omulala tuw'omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amazzi we ganzigwako nga nfuna wuzu nga mbuzaayo okugulu kumu eba teyitibwa wuzu kuba eba tejjudde. Eyitibwa wuzu ng'ejjudde olwo bba nina kutayamama. Oyo bamuwe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.